ekyo mwana Abba kye yakoze mu maaso ge kiyinza okuba kye kituufu ne mu maaso ga nnyina naye nga kitaawe yali takisuubira nti ekyo kiribeerawo. Naye nze ensonga ya Chameleone ngenda gidiginga buziba oba ngenda gisima buziba, sigenda giwa analysis nga balala bonna bwe bagiwaako. Me as a parental coach, one, I'm going to look at the parental patterns. Chameleone yakola atya? Awe wava obuzibu by the way. Abantu abasinga tebakiwa nnyo. Thank you so much. Abantu abasinga bwe tebadigingayo deep kugenda yeno bali ku mbeera kati. Bali ku kweno family sookerwako. Gwe weebuuzeemu yakola atya? Bwe twetegereza bamayanja family, eddoboozi lya kitaabwe Mayanja liwulikika kitono. Erya Pros Mayanja liwulikika nnyo. Maaso awo n'ekintu kye ngenda okwogerako, eddoboozi lya maama litandika ddi okuwulikika mu mwana omulenzi. Ono omwana muto. Omwana w'emyaka 17 tasobola kusomesa muntu amaze emyaka 4 myaka 5 mu bulamu. Okay, despite the way of upbringing. Ate omulaba ebintu engeri gye yabadde abyogeramu, yabadde abyogera with a lot of emotion because of the influence of the mom. Temugamba influence of the mom. Yes. But now, let me tell you, Douglas. You tell me. Mulimu ebintu ebimu by'otagenda gamba mwana naye nga naye alaba. Ky'ogamba baakubanga Danira ng'omwana oyo azibiridde. Omaze? And you know that the boy is hurt? Omanya abaana abalenzi kuba maama ba. I know. Olaba ne waba taata wo abanga yayomba ne maama. I've seen boys who come up nagamba taata. Yes. Omanyi abakyala b'ennaku zino bwe babakuba bwe bamufunamu obutakkaanya. You drag in kids. Kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events, gye baleko gyonna gye wakatuusaako engalo olunaku olwaleero. Webale byonna bye wakayitamu n'obigumiikiriza, embeera yonna ebaddewo. The year is ending. Tugenda yingira omwaka omupya mu nnaku ezitali zaawala. Naye kyonna ekigaanye, teweekomerera nnyo, you make it in the next year. Jesus anatera ozaalibwa. Merry Christmas okutwaliza awamu. And today, amanya gange nga bulijjo Nahid number 0. Leero ndi ne mwami Douglas. Sijja kwogera amanya ge gonna kubanga waali njagala yeeyanjule nga ye. N'ebitiibwa bye byonna mwagwa. N'ebitiibwa byonna mwagwa. Abatulaba ku Brown Skin Events amanya gange nga bulijjo mumanyize Douglas K. Ssegawa. Banji bamanyi nga life coach, I'm a journalist, I'm a parental coach. Binji byenkola, I'm a news anchor, you know, I'm a writer, I like poetry. And I'm an advocate for a boy child as well. So tubebaza nnyo mwebale nnyo abasubscribinze ku mutimbagano guno ogwa Brown Skin Events. Mutuwadde amaanyi, mutuwadde essuubi, tukyabongera ne content omulala. Mwebale. Okay. So Mwami Douglas, leero tugenda kwogera ku nsonga zigenda maaso ku internet ezisinga ozimanyi. Naye ngenda londamu ensonga emu. It's about family and relationship. Esooka yegenda maaso about family of a celebrity. Mwami Kamili, Dr. Chameleone. Gwenga gwe okusinziira ku byonna ebyotolera omwana statements ze yakoze. Gwe wa view ki nga ogambye nti parental coach, boy child coach, njagala ompe angle yo mu nsonda zonna. Parental, boy child, cause Kamili is still a man, however much he's a father. Yeah, it's possible. So kati njagala onnyonnyolemu owe your point of view. Omanyi buli muntu aze nawo analysis ze ez'enjawulo. Sibo buli okusinziira kweno emboozi ebadde egenda mu maaso. Ebintu by'okukuza abaana oba n'obufumbo bintu bizibu nnyo. Abantu tubirengerera wabweru ate ekirala ojajinga nga kitono. Kuba ffenna tetulina garanti butya baana baffe balibeera mu maaso. Ekyo mwana Abba kye yakoze mu maaso ge kiyinza okuba kye kituufu ne mu maaso ga nnyina naye nga kitaawe yali takisuubira nti ekyo kiribeerawo. Naye nze ensonga ya Chameleone ngenda gidiginga buziba oba ngenda gisima buziba, sigenda giwa analysis nga balala bonna bwe bagiwaako. Me as a parental coach, one, I'm going to look at the parental patterns. Chameleone yakola atya? Awe wava obuzibu by the way.
abantu abasinga tebakiwa nnyo. Thank you so much. Abantu abasinga ebyo tebadigingayo deep kugenda yeno bali ku mbeera kati. Bali ku kweno family sookerwako. Gwe weebuuzeemu yakula atya. Bwe twetegereza Bamayanja family eddoboozi lya kitaabwe Mayanja liwulikika kitono. Erya Pros Mayanja liwulikika nnyo. Maaso awo n'ekintu kye ngenda okwogerako eddoboozi lya maama litandika ddi okuwulikika mu mwana omulenzi likola litya mu mwana omulenzi era likoma ddi ku mwana omulenzi. Tugenda okulaba nti eddoboozi lya maama Pros Mayanja lyogerera mu myoyo gy'abatabani be gyonna ne mu bufumbo bwabwe gye bali. That thing affects marriage. Oba kitegeera? Nti abaana bano ne baba bakoze ensobi mugenda okulaba nnyabwe yavaayo. Mukulu Mayanja tavaayo. You get? Ebyo ngenda byogerako kanzireyo wali ku parental patterns. Tugenda okulaba nga abaana bano they learnt more oba baaliininga nnyo ku ludda lwa maama waabwe. Ekyo nno kyakabenje ku mwana omulenzi kye mutannaba kumanya. Lwaki amaka ensangi zino galema abaana abalenzi amaloboozi g'abannyaabwe gawulikika nnyo. Bw'ofunanga omusajja ng'eddoboozi lya nnyina liwulikika nnyo oba olina obuzibu bw'amaanyi takolawo kusalawo kwa nkomeredde. Akola kusalawo kwa kwagala kwa maama. Aba tannaba kwetongolanga musajja kimala. Nti ne bw'anaakola ensobi nnyina waali ajja kudifendinga. Soko simbe wakati kati ninyo nga tonagenda wala. Kolooza okutuuka okubanga omwana ono omulenzi yeekubira nnyo kusaidia maama. Tuli wano maaso siyogera ku musajja akuze nga njogera ku mwana awulirize ennyo maama oba ali nnyo kusaidia maama buli kimu maama. Golooza ki ekireetera ekyo okubaawo? Okay, kyekirikubawo factors zibeera nnyingi nnyo ebiseera ebisinga obungi. Kati kankikulambululire bwe nti abasajja ebituwuuba mu bulamu bwaffe bingi. Ekigambo buvunaanyizibwa kikalubamu. And marriage is hard work. Olina okunoonya ssente, olina okulabirira amaka, olina okulaga abaana that woli. Omaama ono bw'azaala omwana asipendinga ebitundu 85 ku 100 n'omwana. Gwe taata ky'otakola. Okitegeera. Kiba kitegeeza the 15% gy'ofunyeeko eyo, you need to use it very amicably. But many men fail. And when they fail, the 85% omukyala n'avuba n'atwala. Oba kitegerekeka. So abaana bano lwaki bajja ne baliininga nnyo eri bazadde baabwe be bakulabalaba n'obudde obusinga obungi be basiiba nabo. Omuntu akolebwa ebintu bisatu: kyalaba, kyawulidde ne kyasoma. Obadde okimanyi abaana abasinga balwawo okulaba bakitaabwe. Do you understand? Kati yo omwana kyakula omwoyo kye gulaba obwongo kye bugula kibuliisa alaba nnyina. So kati awo abasajja tuyinza obutabavunaana nnyo. Tubavunaana ye naye era si nnyo olw'embeera kati gye tulimu. Oba ntegeerekeka. Kati ovola abaana abasinga they lean to their mother's part. It is not bad, but it should stop at some particular extent. Kino okuba ekikoma nti ddaga bwe mba kati nkuze omukyala nangonza omukyala oli ow'ennyonyi eyanzaala alina ebintu by'atategenda kudictatinga mu maka gange. Oba kitegeera. So naye tekijjawo nti oyagala maama. Tekimuggyako nti njagala maama wange. Naye maama wange buli kambabuulire wano mwena abato. Wanakuyita ojja yitaba. Kambabuulire mwena bonna abatwala ku kamera. Buli muntu mu bulamu bwo kabeere muzaddewo alina wakoma. Okimanyi nti abantu bakyuzinga omuntu ali caring eri maama we n'omuvubuka gwe bayita mommy's boy. Babi confusing, which is okay. Most ladies are taking their men that care about their families. Ngaba mommy's boy. Yeah, that's their confusion. N'obutamanya tetuyinza obutabubanenyeza. Naye kankiddemu kino. Definitely kikuggyako musango. Kambabuulire. Buli muntu mu bulamu bwo olina okufuna w'omuteeka. Brown skin, bonna bembaddeko nabo, bembeera nabe waka ku mirimu, nina position mu mutima we nabateeka. Do you understand? Our confusion weeri y'amaanyi. Let me go back to the patterns again. Kiri kye wabadde ombuuzizzaako nti lwaki abaana abasinga balininga beekubira ku side eyo. Maama gwe balaba. Of course oba omulaba ogenda wuliriza nnyo. Ogenda wuliriza ye. Nti taata ne waba akoze ekirungi maama agenda kujja eno. Akoraptinga ekiri kiyitewo.
kitegeerekeka taata lwanaabala bisajja bogoka ajja kubogoka mbuuza lwaki ensi eno yonna efudde lwa bamaama. It sounds a bit awkward, but that is it. Very awkward. Yes, ensi eno efudde lwa bamaama. Njaga tukkiriziganye mu abatulera naffe abasajja aboogera ne gana amaloboozi maama. Naye buli maama bw'atandika okutambula atta omukisa gw'endaaye. Yeah, for that I know. Kiki otegeeza mu kutambula cheating? Tuve ne ku ekyo bingi nnyo ebikolwa ebikolebwa gwe maama ositudde omukisa. The moment you do some particular things, you are extorting the blessings of your children. Yeah. You get? Oyinza okuba toyenze nga basinga bwe bakisuubira. Oyinza okuba tokoze eki naye ebikolwa byo byokka bikosa abaana. Tugeze kutulugunya abantu abalala. Oba kitege definitely. Abazadde abasinga balina ebikolwa bye bakola tebyakwata bo. Byakwata abaana. Byakwata abaana. You get? Ekyo abantu abasinga tebakiraba. Tuddeyo ku nsonga ya Chameleone. Bakamiliyoni bonna Palaso, Wizo, bano bonna olaba nga abaana they lean more to their mom. Ate nga mweje emyaka bandibadde batula ne muzeeyi mayanja mu katebe 24/7. We need a mentor. Yes. Bayigireko nga abasajja. Bayogereko bo nga abasajja. Era bw'olaba nga omusajja abeera nnyo mu bakazi abeera nnyo ne maama we nnyo omusajja oyo amenyamu. Oba kitegeera oyina age woyina okutuuka ng'ensi naawe oyina giraba mu reality si mu love. What do mothers do? Mothers offer love and nurturing. They don't raise. Mothers do not raise. They offer love and nurturing. Kyovola naye bamukoze omwana wange niwe basajja kkulu. Omwana wange waliwo ka video akamu tenalaba omwana yakwata foko n'ayagala giteeka mu socket ateekemu plug extension. Mama yagamba tokikwata ku taata n'amugamba muleke. Musabula akitegeere. Oba kitegeera. Fe abasajja kyatutondebwa mbu tukula tumaze kugwa. Kyovola bennume ekulabibwa. Maama gwe kyokola tokkiriza mwana woono kugwa. Ate omwana omulenzi bw'atagwa kwonooneka. Ate mpuliranga buli wanaafuna ekizibu ekisampulira kiddamu. That way wali obuzibu oli mu kumutangira. Obadde okimanyi nti okwagala kukugira. Kukugira by'obadde oteekeddwa okukola obutuufu. Oba kitegeera. Kata gwe wava obuzibu. Nti omwana ono bw'otamuleka kugwa agenda funa abaana b'abandi abawala abalala bagenda otulugunya. Agenda kwagala ba babysitting. Bamugambako nga babo. Njagala tukkiriziganye ffenna abazadde okugema kusinga okuwonya. Yes. Naye abazadde abasinga baagala okuwonya okusinga okugema. We wali obuzibu. Now, ekyokubiri kanzire ku ddoboozi. Parental patterns zimaze. Eddoboozi lya maama okulikikira mwana litandika ddi likola ddi era likoma ddi. Buli musajja buli bw'owasa omwana w'abandi kiba kitegeeza otegeera oyina ebireebeeta ebigenda okuprocreatinga oba ebigenda okuzaala abaana. Oyina amagezi otegeera. Kiba kitegeeza. Sokolireko Mami Douglas. Kuwasa ki kwoyogerako twesanze oba ngenze mbazadde b'omuntu okosa tulina marriages ez'enjawulo. Nanti kati tuli mu mulembe ogwayonooneka bwe njogera kigambo okuwasa abantu abasinga bategeerako habitingi kwefumbiza kwekola biki si kwentegeeza kati njogera okuwasa kuba tuli mu nsonga ez'amakulu. Tugamba okuwasa nga ddala owasizza ez'obuvunaanyizibwa ddala owasizza. Eddoboozi lya maama wo lirina kuba lya kigere nnyo mu bufumbo obukuba obwokozi. Omwana omuto bw'ayonoona mu ddiiro tanenyezebwa. Naye w'emyaka 3 bw'akola ekintu ekyo bamuvuma obusiru era aba ayonoonye. Kiba kitegeeza ogenda okufuna omwana w'abandi nga kituufu omaliridde ate era osazeewo. Eddoboozi lya nnyoko teririna kuwulikika nnyo mu bufumbo bwo. Eddoboozi lyo lirina okuwulikika mu bufumbo bwo. Eddoboozi lya nnyoko bwe linaawulikika mu bufumbo bwo maama we agenda kubeera mu bufumbo bwo indirectly wadde taliwo naye nga mwali. Oba kitegeera agenda kubeeramu. Kyova olaba Daniela abadde avaayo nga castigatinga family especially maama. Ne bafunamu obutakkaanya omutabani ndowooza baba balina bo gye bagenda okuwaaba. Maama ye olw'okuba ayagala abaana b'ekikazi ekyo kibi ne waba omukazi abadde akola ebirungi. That's the problem. Oba kitegeera we wali obuzibu.
bannange mu bufumbo mwonna mulimu ebizibu naye tekibajja kulima nti waliyo ebizibu ebimu famire zitamala nga mu ababiri abeeyambula ekiro n'omugjamu bokisa n'omugjamu nika mu abalina okubyemalira oba kitegeera kati eddoboozi ly'omwana ono eddoboozi lya maama ono lirina okukoma ku mwana omulenzi afunye omukazi n'ayingira amaka ge naye bannazaala balina olusiddiiku bannazaala mumanyira mujooga bannazaala bamanyira bajooga bamulamusi balaba ziteka kajanja mukazi wange njagala okwebaza mmange ow'ennyonyooli bambi yangamba nze abaagala okundaba mu nsanga wano bamama bedda tebakyakyala tebabikola ebyo aleme kweronda aleme nakweronda oba okitegeera naye kakuli akantu kamu lwaki abakazi bano babafunako nnyo obujja abantu abasinga tebalina theory eyo tebagimanyi bulungi lwaki nazaala wakulinako obuzibu abalamuze ndowooza abaalabanga byalina okuba nga afuna babiwadde ggwe not really kiki maama ono lwaki afuna obuzibu alaba emikono bondi omwana gy'alina n'ennyina omwana omulenzi yanjawulo ku bondi omwana omuwala gy'alina n'ennyina kati maama ye aba agamba ono omukazi anaalabirira mutabani wange nga bwe mbadde mulabirira ono omukazi anaaba n'omutima gwennyini oguli pyo ogwagala mutabani wange nga nze bwe mbadde mwagala ne wanaaba akoze omusanga anaamukweka erudda bannyaffe tubanenye kitono ne bw'anaabeera gwe ng'omuzadde oba kitegeera omwana we ayinza okuba wayita mu kiso okumufuna omwana omulenzi alina embwa engeri gy'alumamu aba bazadde banaatujulira oba kitegeera otobye n'eddenzi lyo likumenya oliweeredde abakazi benaku zino baweerera abaana baabwe mu bugubi afunye gwe nakyejwe ate otandika okubuukula bw'ata reactinga webaze mukama naye bwa reactinga erudda munenye kitono gwe ky'oba olina okukola kyekiriwa funza kintu kyo kino kye wafuna kuba tudde mazima abakazi amaanyi mu kukifunda era mulimu mu kukifunza there are times wajja bawo obutakkaanya ate era bigende paka era wa maama nakyo olina okukola bakyala mmwe kano kambawe kode eno siina kujoogera kuba wetubeera mu men's garage bino tetubibuusa bakazi zuula obunafu bwa bbaawo oba okwata kati kambeko kyekugamba kambawe question eno mwena abatulaba mu kamera buli bwokola obuvunaanyizibwa bujja n'obuyinza obuyinza bwe bujja amaka bw'ogatutta bamaama bakola bwe bati maama buli bwakola obuvunaanyizibwa ku bwana nga gwe balaba obuyinza butandika okukyuka ne buddira ye teri agenda kubeyinga nga tolina kyonpa that's the thing naye ate kankubuulire omusajja yenna kabe nga aprovidinga kabe nga taprovidinga nzija kabe nga taprovidinga tebamupimira ku kitiibwa kye kalumamu naye kankiddemu omusajja yenna kabe nga aprovidinga kabe nga taprovidinga tebamupimira ku kitiibwa kye abakazi beddeyo kodi gye baakozesa ti omusajja ne bwe yamalanga emyezi 2 nga takomyewo they are going to still exonerate him ironically kyekyakigezako tegeeza afiiringe guilty mu ye abakazi b'ennaku zino you overreact very fast kyova olaba era amaka gagaana mangu bizibumu I agree bizibumu si bizibu nnyo naye bitegera inyo ango naye weerabidde nti abasajja b'ennaku zino nabo tebakyaswala baswaza buswaza kati kambeeko kodi gye nkugamba to the extent that ne wanaabaze nga teyaguza emmere ne mugimuliisa wiiki namba era wanaafunamu tajjaswala kuteeka nkota wali ajja genda akwanemu omulala kiri bwe kiti obadde okimanyi you have the power to choose what you need and what you want yes okay do you think women of this generation they distinguish what they want and what they need that's where the problem comes in of course I believe there is quality and duplicate on the market. Yeah, I agree. Yes. Nti ono yes mwagala naye tajja kuwala tajja kukola nino muwala gwe nabuuza nimugamba oyagala obufumbo weeteeseteese otya biki by'otegese omusajja omutuufu bw'ajja akutwala
omutuufu yo yalina qualities ye zayagala nati mbuuza gwe linako obuzibu bwe tulina bwe buno nti abakazi bamanyi nnyo obuvunaanyizibwa bw'abasajja okusinga obwabwe. Why don't you really stay in your lane? Please just do. Kadde kyo nakyo mubuuza nga naye bambi omulaba tamanyi naki kyakkola. Namubuuza gwe ddala weeteeseteese otya. Do you think women can be women now? Women now are pretending to be men. Kyenyinza okunyonyola. I'm not married, but what I know is siri mufumbo, but I'm a woman. Era manyi wemanga ekintu sisobola kifunisa maanyi. How can I gain it mu ngeri endala? Abamu bajja kimisunderstanding but it's okay. Nze nkuze nga ebiseera ebimu mama nga tugamba amaanyi g'olujegere yes. Meaning nawe omukyala gy'onooka omugunda gy'ogenda okoma ofuna by'oyagala. They're abagonda. On rate, omanyi yes, that's katurating kwa n'abasajja nabo ya. On numbers, on rate. Bameka abagonda. Like 50. Kati kankubuulire. On 100. Kankubuulire tekisoboka kwera 50. Nika kutuliba naawe. Zonga rating ngaza wenda banze benda babasinga banetolode kwa abakyala bafumbo. I see they are obedient. Bafumba however much they are working. It's okay. Those are married people. Abasinga obungi batali married. Abana abasinga obungi they are not married. No, tetugenda tegeera nga tebanna. Obokitegeera kati kino kankiddemu era nkikugambe. Abawala tebamanyi bukya bwe beeteekateeka. Si beeteefuteefu. Bakulembeza nnyo okweteekateeka mu sexually. Tebateeseteese birala. That is the problem. Lwaki gwote kankubuuze. Abalina sex omulungi tubaleseewo. Abalina amazzi agatobya obuliri mukoka n'afuluma n'omuzigo n'egudda tetubaleseewo. Let me tell you something, you women. Abasajja bamanyi ki kye beetaaga ne kye baagala. Abasajja abasinga abasawundinga mu matu gammwe baagala naye tebeetaaga. Kankiddemu. Amagezi gano njagala gajje. Abasajja abasinga abasawundinga mu matu g'abaana abawala ensangi zino baagala tebeetaaga. But anyway, back to the other point of respect. I don't know, but I feel like someone should earn it. No. Tetuganye kale wali ebitiwa ebizaale. Ebitiwa bizaalibwa tukirize tugaani. But still olina okugatirizaako. Kati kambuuze. Taata wo bw'ataakusasuliranga fees. Walekerangawo okumubuuza oba kyamuggyako nsi ekitaawo. Ate kimuggyako. Kadde bw'okomaawo. Weewezeemu answer. No. Kadde ku musajja naye bwe kiri. Let's go to reality. Toka tuva mu principles. The thing is all about principle. Kyenjagala omanye kye kino ensi bwe muta embracing a reality nga mwagala illusions. The problem what we have right now in this particular generation are illusions and fantasies. Fantasies eziriwa. Ne social media right now ebintu byeri mu kwogera. Yogera nnyo ebintu ebirungi okuwulikika mu matu. Birungi bitya but social media ine ebintu byereeta nga abantu bebaagala okuwulira. Kankiddembera njogera ku show wano. Nze siri wano kwogera bintu bye mwagala kuwulira. Njogera ebintu nga ebiteekeddwa okubeera. Okay, Mr. Douglas, nsonga yino. Nchimanyi, you're meaning a man, tata. Naye tulina mbatata nga they're not really fathers. They're just fathers. Abacho chunyonyole ntya. Nga yakuzaala kituufu, but he has not done tebiri kirala kyakoze. Tekimujjako kuba taata. Era kakiddemu era nkikubuuza. Why do you choose such men? Why do you choose such men? Atani, waliwo omuntu enzi bintu mubijjanga. No. Now you are held accountable for that. Because you are the one who chooses, don't you? Nzija nenkogereza nondaba nga I have the potential. Gwe bondaba maaso gwe I have the potential. Right? Gwe bondaba. Ojja kunsanga nga I'm ready to settle. No. Nganda bwe budde bugenda we nakwetegerereza yiti. Sagala, you get married out of desperation. Marriage is a life commitment. Mwine ebintu ebimu bye mwine okwegenda. Tuli mu mulembe ogutabanguse. Yeah. Njagala okkiriziganye nange ow'ennyonyi. Tuli mu mulembe ogutabanguse. Bwe guba gutabanguse amaaso muyina kanula nnyo. Bwe bagamba nti mu kibuga basika obusawo bw'abantu gwakakogenda ng'okakwota bw'oti. Very simple logic. Bire bintu byakutegeera nnyo. Nti bwe tuba nimanya nti omulembe gwonoonesa abasajja. Kati gwe nga bw'otuula wansi you audit yourself. N'ogamba kati omanyi
kino kye nneetaaga. Nokkiriza nti wali abakazi abatomedde nga naye balaba kirala mu ntandikwa. Naati kati bw'oba walaba kirala mu ntandikwa nga nekyo yafuna kirala. Kadani kankubuuze taata wo bwe yakubanga sente ogenda ozibankinga mu banka eza fees ne bazikubbako yanenyangaani yanenya yazibbye yanenyanga ggwe. Thank you so much. Era ng'akugamba you need to be very careful. Sibaguli ne wali nakyo bwe kiri kati gwe omwana atannaba kuwasa atannaba kufumbirwa olira omwana atannaba kufumbirwa omwana atannaba kufumbirwa yigira mu nsobi z'abalala z'olaba tugenda kwetegereza abantu emyaka 5 gwe kankubuulire omusajja ali serious tabula omulabira kutya nti ali serious atwala amakubo g'ateekeddwa okutwala. Njagala obeere n'omuntu nga mulina okukkiriza kumu naye obuzibu bwe mulina bwe buno mukulembeza nnyo fantasy. Setatwalako out payampadde zambiri is not responding is my mwogera oluzungu olwo omuntu nazibiriza ne kutuusa bwat yenna nga yogera oluzungu. In marriage there is you Uganda. the reality oyogera n'olulimi lwewammwe you get abantu abasinga kye batannaba kutegeera. But Douglas, there are people who do everything in the beginning. No, they don't. Nati kakubuulire buli ebakuba ggoolo kipa ayina wabaakoze ensobi. Okay. Abula Douglas atubula speed. Buli ebakuba ggoolo ggwe oba oyina bwe walagayizaamu. Buli mubbi bw'ajja n'amenya oluggigo oba oyina w'otanywereza kamera tewaziteekawo bulungi kyova olaba bwe bamala okubba ng'oddawo ng'onyweza yataddewo okufulubira oteekawo 3 kamera n'oteekawo security n'osasula. That is you now. Okay. Let us go back to our topic again. Oba kitegeera. Now eddoboozi lya maama ndowooza ndyogeddeko ne wenkomaawo. It's very vivid. Tugenda kwogera ku fame kuba tuli kuwona omusajja omwami oba omwami. Eddoboozi ly'omwana eddoboozi lya maama ono liwulikika nnyo mu batabani bano. Laba ate Mukama bw'agenda nguyite muggo. It was an opportunity in this guys nti balina fame. Fame ejja n'ebyayi. Fenna tubimanyi. Tolaba tuli mu limelight. Naye omukyala bw'anajja n'ayagala Douglas olw'okuba ndi ku kamera. Bangi nnyo they in my inbox. Tekitegeeza nti bonna ngenda batwala. Alabye Douglas gwalabidde ebbanga ku social media bano omuvubuka oyo mugezi ate bulungi ayogera oluzungu ayogera ebintu ebituufu ng'omulaba akutte ku mutima gwe byolaba kati bwe tunaayingira wali n'enkusomya you are going to put more comparison olaba ogenda okuteeka ku minzaani beefuula abo bibogera si bebakola abo like that. Njagala oyawula omuntu Douglas abeera ku kamera. Because of the expectations they expect. Thank you so much. They have big expectations and at the end of the day they become broken. Disappointed. Now, omwami ono ayina fame. Fame ejja na bingi. Tulabye bayimbi bangi abatandika nga tebanywa njaga nga baginywa. Tulabye bayimbi bangi nga bali tebanywa mwenge bagutandika. Tulabye bayimbi bangi nga tebaali nnyo mbakazi babatandika. Fame ejja n'ebintu bingi. Katiraba eze nabyo oli mufumbo kibulekawa. Oba kitegeera awe wava obuzibu obufumbo bagenda kubunyeenya. Ate mwe kambabuulire ne kano kankababuulire. Buli bw'osalawo okukola ekituufu Stan akulwana. Buli bw'ogamba bannaye kansetolingire omwami wange ono kambeere n'ono akavubuka akakwali oyagala kolobeka dda ne kakwana. Kankiddemu. Every faith is tested. Obufumbo nabo buli tested to the core. Kuba devil weekuba wokka. Abasajja tukkiriziganye. Men have been successful in their businesses. Men they have been successful in their finance. Bintu byanfuna. Men they have been successful in name and fame. Politics. But marriage. Era ogenda okulaba abasajja bonna bonna ekibakubye marriages. Nibo tulaba bonna kadola omusajja nga Elon Musk. Omanyi abakazi be yakadivorcinga. Trump bokka abakazi be yakadivorcinga tobala. Bayitirivu. Akantu bw'olaba omuntu akabaddemu ng'akawangaazizza akantu ako ke banyoomaako omuwanga ekitiibwa. Marriage is not for the weak. Lwaki bagamba is not for the weak, especially in generation. Lwaki bino bitumenya nnyo. Marriage is hard work and a generation teyagala hard work.
What do you mean by hard work in marriage? Ngenda situla mukazi ku machara Not really, gulo. not really. Ngenda responsibility. Responsibility is sacrificing pain. Yeah, of course. Abantu abasinga they don't want. Obuvunanyizibwa jjukira tuli mu mulembe ogugenda gukyunkana ne demands zeeyongera. Abakazi b'ennaku zino tebaagala kumenyeka nnyo. Kyova olaba beesabira n'ebiso. Nze mpite mu bulumi obwo. Nze bansale, musawo nsala. Ne bw'aba omwana asobola omusindika. Beesabira ebiso. Obulumi bw'olukindo wanjawulo. Tebaagala. Let me tell you, women are trying to escape pain. Ate mu bulamu bwonna kasita otandika okuva mu mateeka g'ensi ogwa mu katebe. Success yonna olina okupassinga through the pain, whether you like it or not, in order for you to succeed. Generation eno mwe mulina abaana abalenzi ng'asuubira asobola okusingayo akamyu ne bamuwente 8. That's what the problem is. Bwe balowooza obulamu bwakugambulinga balina kye bagezaako to escape the pain, the hard work. Tuli mu contemporary world. Now tuyingire marriage. Bwano mu contemporary world awatali abafuga ebibalemedde olwo mu marriage nga waliwo amateeka gabafuga. Do you think they will obey? That's when we come with our saying, rules are meant to be broken. Not in the words of they are meant to be broken, but then you are the one being broken, not the rules. Now, femula babwejja netomera omusajja Joseph Mayanja Chameleone. Emutomedde nno ayitimuse East Africa yonna agiyumiza, Africa yonna agiwugumiza. Ayingidde amaka afunye omukyala Atim Daniela. Azadde abaana. Azadde batambudde maka gajja tubeegombesa buli omu agamba ne Chameleone si mwangu ne olaba Atimu afumbye afumbye oyogera bw'otyo you understand you understand now obuzibu Chameleone bwe yakola bwe buno tulina kye tuyita power of transformation. Daga bino byenkola bwe naaweza abaana 3 nina okukyusamu mu ngeri obulamu bwange gye bubadde butambulamu. Kati yalemererwa. Sigala wali. Alowooza akyali wa myaka 18 already ng'alina abaana. Bw'owuliriza vidiyo y'omukyala omu yagamba bw'ati ye kennyini omukyala we. Yakomangawo ng'atamidde n'amugamba Abba akuze. Oba okitegeera ng'amugamba ng'alina ekintu kyamujjukiza mwekamba buyemu basajjamu abali wano. Always women keep us in check. Alabe ddala nina omusajja ddala. Buli mukazi wo bw'akujjukiza ku nsobi zo oli musajja munafu. Oba bw'akujjukiza ate n'otazi you don't really. Omukazi talina kujjukiza ku nsobi zo kuba gwe head oluba musajja mutumbaavu. Buli kyokola kyonna olina okuba ng'okitegeera. Omukazi ne bw'alabanga ogudde mu nsobi talina kukyogerako. Olina kuzigwamu, you learn from them, you move and walk. The problem comes in abakazi b'ennaku zino kati be bakansolinga abasajja. Now what kind of man are you having? Are you having a leader? Yet a leader has to be exemplary. Now you are the one actually omugamba tokola kino omukulembeze toba na musajja maka kimala. Chameleone, where you failed is here, the power of transformation. Bobby Wine did, Bebe Cool did. Era ogenda okulaba nga obulamu bwawe balina giya mwe bagiteeka. Bwebe yaabwe yali etambulira mu nnambe mu nga bakyali 3 luli bonna batandise okukyusa giya. Oba kitegeera olaba Bebe Cool engeri gy'akuttemu famire ye. Ayina kati ebintu Bebe Cool ebintu byali akola emyaka 10 egiwedde. Si byakola kati kuba akuzizza Biata. Oba kitegeera akuzizza Alpha. He has fellow men in the Thank house. you so much. You get. Ayina abasajja bennyini mu nnyumba. Ayina ebintu by'atagenda kola. Yabikola mu eje kyovola ba guiding abaana be so jealously. Temukola kino temukola kyovola abafunidde ne careers buli mwana azasobola okwegomba oba buli muzadde kyali yayanidde okola omwana we. Oba kitegeera. Bobby Wine as well. Omulaba shiftinze gears. Buli level kwotuuka. Bw'oba emmotoka obadde ogivugira mu nnamba emu olina okukyusa ku gears. Obulamu bwa kukyusa gears. Togenda kweyisanga wa myaka 18 lubeerera.
Aho bonna bonna betwogerako webale nnyo. Aho bonna bonna betwogerako bali mu myaka ana n'okusoba kwambuka. Omuntu yenna akola ku myaka ana. Bayibuli ekyogerako ekyasa kibanga ekiweddeko. Abasoma ebiwandiiko baabo. They can actually even testify. After 40, the thing elapses like that. Kati gwe otakola ekyo oli mu kuhindaringa si gwe wekka. Wabula n'abaana bo abakazi be bagenda okuwasa. Mukamba buulire buli muzadde bagenda kukola kye babadde webale nnyo buli muzadde ebintu by'okola. Oyinza okuba tobyekolera. Naye abaana bo bagenda bikola abaana b'abalala. Naye olumu I contradict with myself, okay. Waliwo olumu wogamba nsonga abasajja bakuba bakazi baabwe biki osanga nga naye yakulala bataata akola ki? Naye ate n'ogenda n'osanga omusajja nga yagamba nze saakoona ku mukazi wange kubanga nalaba mamange kye yali ng'ayitamu. Nanti kati kiri bwe kiti. Ffenna obulumi butuyitamu bwa njawulo. The way actually we perceive pain is different. Engeri gy'olabamu ng'omuntu bamusala ne weesisiwala waliwo ate esisiwala. Oboboka. Kadodooza utatereyo. Oboboka. Musaayi gokka. Oba okitegeera. Naye waliwo oli agamba, oh God. Nga nabo tayagala kutunula nayo. The way we perceive things is totally very different. Nga bwe tunaabeera ku mawulire. Olaba bwe tuba tunuulidde kamera awo. Buli omu atunuulidde kiki. Buli omu tatunuulidde kyekimu. Neyo gundi yo gy'oleese bwe kito nakyo bwe kito bwe kiri. So back to this particular thing, the power of transformation. Chameleone failed. But I'm praying for him like as my fellow man, you need to transform. Because Chajja ne kigaana kati kimudemandinga by force. Ebiro byaliwo walino kikolera n'atakikola kimudemandinga by force. Kati byampaka. Tugenda kwogera ku mwana ekyo byonna bitukireka awo. Femu ye ine engeri gyemunyizeemu katerese impact. The negative results. Impact yeno tugenda kwogera ku results ezigenda osembayo impact yeno omwana atandise okubulira kitaawe kubanga alaba ensobi za taata naye kati ensobi y'omwana yeno taata tebamubuulirira though omwana ali mu setting eri eya liberal society fe bakitaffe bonna twabalaba bakola ensobi naye butya bw'opagejinga ne bw'odelivering emataringa. Abaganda balina olugero olugamba ensiba embi edibya mutere. Ate era ne gw'ozadda kkubira engoma. Oba okitegeera. Kati gw'ozadda kkubira n'engoma n'ozina tetukiganye engoma agikubya atya. Okay, it might not be the... No, that's not the right way. Kubanga omwana kibi kyeyayogera. No. Omwana ajja kusigala mwana. Yes, because that's a father. Kiri bwe kiti. Bw'aba kitaawe byonna abadde azza abikola. Ng'ekyo kyokka kyekiganye taata anywa omwenge. Taata tafaayo bulungi akomawo obudde bukya. Kubaza ensonga ezimu ze bawa. Oba okitegeera. N'agamba ne bajjajjaabe they are evil. Oba okitegeera. Abuuse kitaawe agenze ku bajjajjaabe. Ekika kyonna akinyooma ki? Ekika kyonna ne bw'anaakinyooma kakubuulire tulabye ebikanga mwe muli abasamize mwe muli abalogo mwe muli ababbi tekikuggyako to belonging mu family eyo. Of course. You are into their bloodline. Ono omwana muto. Omwana w'emyaka 17 tasobola kusomesa muntu amaze emyaka 4 myaka 5 mu bulamu. Okay, despite the way of upbringing. Ate omulaba ebintu engeri gye yabadde abyogeramu yabadde abyogera with a lot of emotion because of the influence of the mom. Temugamba influence of the mom. Yes. But now, let me tell you, Douglas. You tell me. Mulimu ebintu ebimu by'otagenda agamba mwana naye nga naye alaba. Ky'ogamba baakubanga Danira ng'omwana oyo azibiridde. Omaze? And you know that the boy is hurt? Omanya abaana abalenzi kuba maama baabwe. I know. Olaba ne waba taata wo abanga yayomba ne maama. I've seen boys who come up nagamba taata. Yes. Omanyi abakyala b'ennaku zino bwe babakuba bwe bamufunamu obutakkaanya you drag in kids. They
don't drag. Mulimu batata akusabula ng'omwana alaba. It's okay, nanti njagala mpulirize bulungi. Njagala atulaba yenna amagezi gajje. No point eyinza okulumamu oyinza obutagitegera naye nkusabira amagezi gajje. Obuze pastor. Njagala nsabira busabiza amagezi gajje. Bino ebintu by the way engeri gye tubirabamu ku ground birala. Omwana walaba nga nnyina bamukuba. Yeah. Omwana omulenzi. Ne waba muwala. Ne waba muwala. I agree. Omama ono alina okuzibira ebintu ebimu akirabye ye. Naye okimanyi maama alina duster, alina rubber esobola to erase that. Ask me how. Of course by talking to the kid. Thank you. What do they talk to the kid? Kasi muni wewe by the way there are parents who don't address some issues in front mu baana baabwe. Webale. Tugeze kuba mama tetuvudde ku byokuba violence. Kimanyi twaje mata sagamba mwana we muwala nti wewe gato ofuna kino na kino. Gatonna tuusa. Nga not because tamanyi taino kibuka. Kati bwe bunafu bwabwe. Naye nga alaba. Bwe bunafu bwabwe. Oba agenda baswala maso mwana. Naye kati kambuuze tukiriziganye. Daniel agenda ofuna Chameleone Chameleone nga ali famous si bweguli? Yeah. Kiky'osuubira. Ongamba otya nti ogenze mu kirombe gye bakubira buloka. Ogenda kwewala ebisooto. Oyina chances 8 mu 5 ku 10 okubeera nga oyina ebisooto. Okay, yes. Naye era wali abalala bali mu bisooto ebyo nga tebasaabanye busaabanye. I know naye ng'era bikutte. Oba kitegeera naye era nga bira bikutte. Kankubuulire buli bwe weetaba mu mazina g'enkima suubira emiguwa. Tuli mu ttiimu y'abantu basatu bano bonna bali famous. Tewali buzibu. They do, yes, they do. Nati nakujidde kyekikyo bolaba natandise ku parental patterns. Je nasookedde nabadde n'ensonga zange. Actually bali family zaabwe dazanja. Webale nnyo, thank you so much. Family zaabwe zanjabulo. Tolaba nti Bebekulu ayagala nnyina. Ne Bebekulu asekitiibwa mu kitaawe mukulu bidandiye muntu aweewa ekitiibwa ne mu ggwanga muno. Ate nga naye alina sad stories. Okitegeera, they have their sad stories. But then, how do they maneuver? Do you understand? How do they maneuver? Ate mwe kambabuulire. Erudda nina akantu kano waliwo yakangamba nenkawakanyaamu naye nange ntandise okukalaba ndi musajja alina omukazi ewaka. Kankubuulire gye buva ne gye bulaga ku bufumbo buno we butuuse bwe kiba kisoboka, quote me very well, bwe kiba kisoboka wasa mu tribe yo, ekyokubiri wasa mu nzikirizayo. Enzikiriza kintu kikulu. Ekyokusatu funa omuntu alaba obulamu nga bw'obulaba. The problem we bivudde nti omusajja alaba obulamu bulala. The perception of life is totally very different. You are going to lead up to division. Kati engeri Chameleone y'obulamu engeri gy'abulabamu yali ndala nnyo ku Daniel engeri gy'abulabamu. Abakazi mugenda okwagala abasajja bano abali famous. I'm the wife of Chameleone. That's what you put in your head. Oba kitegeera. But the problem is kiseera kigenda kutuuka ng'ebya being proud ebyokubeera ne status tebikyakola. Reality is hitting. Oba kitegeera. Tulabyeko abawala abadeetiize bano basereebu. Man, bavaayo bakaaba. Selena Gomez can testify. Do you understand? Rihanna can thank you. They can also testify. In a certain relationship. Ebintu bituuka ekiseera kyekino kye mbagambye. Nabyogerako ne wano nali ku mukutu ogumu ne mbagamba. Relationship erimu phases 3. Fantasy stage, maturity stage, and reality stage. Ekigambo reality mukisabya akatosi bizibu byerere. Ekigambo reality. Nati omanyire seno. Omwami omu omutukuvu alina akantu ke yaŋŋamba. Eno ensi ntabiro ya Stan. Gawosegera. Bweba ensi ntabiro ya Stan. Kama yagituwa mu bubi. Katonda agenda tukuŋŋunta ffenna. Okay. And to be honest, gambeko kye mbagamba. Eno duniya mugiraba. Buli bw'ogikubako ekifuba okakanye ekuziza weekwagala. Kuba eno duniya si yaffe. N'omu bufumbo nakyo bwe kiti bwe kiri. Obufumbo bwonna kasita otakakkana n'olaba reality nga bweteekeddwa okubeera mwe ne mukwata ebya movie ne mukwata what the public is saying. Bino byonna tuyinza okuba tubyogera. Tula wansi n'omwami wo. N'omwami atule wansi ne mukyala we. Omukyala yakola amaka. Omusajja azimba nnyumba. Actually, yes. Kati kankubuulire, ebiseera ebisinga amaka gatudde ku mmwe.
gwayina yardstick mutyo omukazi omuti we gugenda okutambula oba enkasi butya bwetambula. You are the engine. Yeah. Nyam the brain. Gwawaniridde omutwe gwange if I told them the head goli nsingo. Yes. Oba kitegeera. Naye abakazi b'ennaku zino olw'okuba bingi nnyo bambi ebijja tulina kye tuyita social programming. Obulinziza kwano nja kwogera ku social programming ne impact yaayo. That thing is it's hurting people, eh? When a man does this, please go. Don't do it. When a man does this, Thank you please so go. much. Please do this. Be my man. May I do this? N'omutunuulira bw'oti ng'ali kuba ne bambi awo. That's the problem. And God is good. Bakabira mu kamera. Kati abadde amugoberera ng'obirivinga buli ky'oyagala n'onoonya woogwa. Amutrophy wife. Wonora ogamba ewaabwe ndooza bamunaaza ebigere omusajja. Thank you so much. Kumbe. Awe wava problem. Mbeegayiridde abakyala. Bye mulaba byonna si bwe biri mu reality. Social programming is bad. Tegeera mwami wo nga bw'ali. Ate video likweyimirire. Tukkiriziganya abakazi tebasabira bufumbo bwabwe. Omanyi abakazi tebasabira? Basajja. Abakazi basabira basajja babeesigalize. Omu bw'atyo owange n'akakanya n'omutima ati omu bw'atyo owange omu bw'ati amukwatako mutuga. That is not the solution to this. Alinga agamba n'omwana omuto atalina magezi. Okitegeera. Agenda okugenda ew'omulala ng'aba. Omu bw'ati oli musiru. Fukamira wansi Katonda omugambe obufumbo bwange bwonna mbuwonga mu mikono gyo. But how often do women pray for their marriage? Wabula kye bakola genda kubuuza kusabira basajja akaveeka kakakazi akola atya bw'anaavaako agenda kubaka akalala. That's the problem. Now bwetudda kuzenda ensonga ya Chameleone still. Impact gyereese omwana kati atandise okuwabula muzeeyi. Wawabula muzeeyi bonna abatwaliddemu ne bajjajja baamu. Ekika kyonna kinyumya. Kati tukkiriziganye oyo omwana takyalina position mu mitima gya famire yiye nga bwebadde. Ne webadde si nnungi nnyo kati yonoonekedde ddala. Kuba kati obuzibu bwe buno. But you remember that the same person you're talking about kati oyogera in the family side. Naye ng'omwana agamba balina be bazibu bagamba. Nzija yes. Ekyo nengenda kugenda ku side y'omwana wawezya ku results. Nakujja side y'omwana. Kati omwana ono tetuganyi tujje mu bana abali famous baganda b'omusajja Bwizaani Palasaani ananani golowooza tebalinayo ko baganda baabwe bawala bwe bandibadde basobola kuyitira nsonga ez'okugguka kyebali nnyo kankubulire naawe kankuyigiriza ekintu kimu naawe andabye okusabira amagezi gajje waliwo ensonga ezisobola okumalibwa nga ffenna tetuleekaanye. Mwekambabuulira Abannayuganda okuleekaana nnyo n'okwemulugunya si kwe kumalawo dispute. Abannayuganda balowooza okugenda ku social media tekuyamba wabula ebasunga. Buli famire erina ebizibu byayo. Diana abadde living example eri omwana. Sorry Daniela. Nti byabadde ateeka ku social media n'omwana naye already abiraba n'omwana naye n'abandwagoninga. Ky'oba omanya Chameleone talina control yonna ku baana. Abaana baabavuba dda. Reality ejja kuba bweti. Reality egenda kubeera bweti. Nkusaba mwami Chameleone abaana bamulekere. Bajja kudda. Bw'obanga ddala gwabazaala. Tobajjukiza nti gwabazaala. Buli bwojjukiza obwana tomanyize kitamwe bategeeza bakutte embirevu bali mbuyizawo babutiginya nze kyenkusa era kyova olaba Chameleone abakubanga beba abaana bokka balina mu Daniela nga teyafunayo baana balala kyandibadde kimukutula nnyo. That's why I beseech men on kyova olaba neegayirira abasajja ku podcast eno bw'oba osobola zaala mu bakazi ab'enjawulo. Oleme kuteeka majigo mu kisero kimu. Kankiddemu bw'oba osobola zaala mu basajja mu bakazi ab'enjawulo. Lwaki onoona ebintu Bible byegamba? Kati kambeeko kye mbagamba. Reality eno mugiraba egenda tuhiitinga bulala. Abakazi b'ennaku zino amaanyi mangi. Muyina amaanyi okutusinga. Bible is reality bagamba mukazi.
ebintu bya Bible mwabivaako dda eyogera temwenda ekivulu kyakabeerawo wano ekya Daxter abaana abawala babaddeyo bati obwenzi obuli awo bumanyi omuwendo oba kale temubbanga tebabba era basajja webale nnyo nako era bakyala benda n'abasajja tebenda na miti kati kambeeko kyenkugamba ekintu ky'obwenzi kino okiraba omuntu aguddewo oluggi oba oyina obuzibu nzigalira wabweru Jack, ovolanga buli nsonga ogitunuze eno. No, zino njagala kikwate bulungi. Nsonga ogikaka, ogitusindika mu I've already studied the power of women. Women have the power in this world. Yeah, we do. But you don't know. Do you know? Yeah. You don't. We know, but to a certain extent. If you are influenced and you are put to zero, to ground, then you don't know your powers. Hey, bw'oba ddala basobola okunarolinga down to zero ne bakumanipulatinga ne bakozesa ensobi tomanyi maanyigo omuntu amanyi amaanyi ge ne basobola mumanipulatinga mukozesa nsobi nga ddala omanyi amaanyigo. Omukyalo ono yatega Samusoni n'amusalako enviiri omukyalo oyo yali amanyi amaanyi ge yarabbi. Singa bakazi mwe mubeera bwe mutyo. You understand? Samusoni mwali badde bangi. Webale nnyo. And we would have been victims. Oba kitegeera. But the problem, mwina abatono era omusajja abakubisa osanga omusajja na story gyenjo babulira maaso awo osanga omusajja yawasa mukazi yamuzimbira amaka ali maka akavubuka wali akachapati ne kajja na mukazi agenda n'agula Rolex n'agula sombosa nayo kamukuba kodi bakamukuba kodi omanyi mwe bibatengula bitono bonira muntu butono nnyo kamukuba kodi eritonziriranga kamuzalamu balongo naye nga bw'olaba amuzaddemu 1 talina wasula 2 bakozesa mukozesa basuza musuzi akulesezza amaka amatiribona akulesezza omusajja ow'ekitiibwa kimwoli mugenda ne mulowooza it's about money and maka togenda kusanga musajja alina byonna kituufu ekyo olina kwematiza wekkana obuzibu bwe tulina ku mulembe guno abantu si bamativu nali sikimanyi okimanyi n'obutaba bumativu nakyo kibi kizibu nnyo kyamaanyi kyekireeteza enguzi kyekireese ebintu bingi. Let me cut it clearly. You not being contented, it's also a sin. A sin? Oh, problem. No, it's a sin. Kibi. Kati bwe kiba ekibi kireeta ebizibu. Okay. Oba kitegeera. That's where the problem is. Back to the other thing of Abba. Abba yandibadde finding remedies. Nga mama ya protecting nze. Namugamba omanyi tobyogera. Nze kan let me fight this battle alone. Me and your dad. Njagala okwebaza mwami Chameleone. Tayogedde kibi ku family ye. Danira bukyanga aweereza bubaka. Oyo omusajja talina mumwa. Agulina. Era atera otugamba mwana. Golowooza Danira yali akola birungi byereere. Honestly nedda era. Oba kitegeera. Naye abantu webale abantu ebajja nga baawukanye onaze okuloopa alaga bunnooli oyo yankola kino tayogera bibye. Oba lwaki? Nawe tusaba mu nsonga za bufumbo nga nsonga ndala. Oli wajja oloopa. Aloopa kibi ky'oli taloopa. Tayogera ye oli yavudde ku kyomukola ebyo. They don't. Ayogeranga gwe wabikoze. Olaba ensonga z'amaka mwe mwenna abazoogerako muzigende kitono. Mujja swala. Mujja kuswala era tulabe bangi abaswadde. Kyobola banza abantu bafuna obutakanya. Tosaayo nnyo kikyo. Linda omuyaga gukke. Wayitewo emyaka ebiri oddemu obyogere kombuuza lwaki bajja kuba baddiŋŋanye dda. Mwabagala following ne views you are kidding your credibility. Ekyobola abasibuli nsonga nti njogerako. I don't. I have my following on TikTok on what? Nesibuli era banga bwali toyogedde ku kino. Manyiddi lwe nnina okwogera, manyiddi kye nnina okukola na buddi bwe sirina kwogera. Abantu babuukira ensonga zino. Chameleone bw'aba yali yeegaddanga ne mukazi we mwenna mwenna edduniya eno eyasama temwaliyo. Ge mazima tetubaayo. Yes. Gwe bw'otuukira okweyambulira omuntu gwe walaba obukulu n'akulaba n'akatulututte akakuli kabina bumufunamu obutakanya mu bumale babiri. Kuba waliwo muba munyumirwa temutuggulirawo kate niffe kulingiza.
Tabayita patana. Oba kitegeera. Kuba ne omuntu abiteeka ku social media. Social media eno ogiraba tubasunga busunzi. Very simple logic. Alese katono siima n'ekyo. Omanyi lwaki Katonda tatuwa? Omukazi agenda okwetunda ate alisa abaana bagambye akatono abakalina. Kabawe kali. Kati n'ogenda n'okesanga n'omukazi yeetunda ng'olwedde alina amaka. Abo baleke. Buuza lwaki? Buuza lwiriza. Buuza lwaki? Nga n'omusajja yamuzimbira ennyumba yali omuzeeza. N'asalawo kaakole botiiki. Kale kambuuze. Bano abaana be bazaala mu maka g'abasajja ng'olwedde mwe bali nga si babasajja baba bafunye bati. Leave those women. No, I'm just saying they're all women. Ate by the way, most of those cases happening, jijikide, zibaawo ku lwansonga zino wammanga. Yayenze nange kanyende. Ani agamba ekizikiza kijjawo kizikiza? Kati odi watu walabe perspective mu bwongo bwe kyo kimuwadde. Kati abulira abakoze kirungi. Sisiba kirungi okukosa kubanga bizibu bingi byabaleese. Lidako kambuuze. Bwenzita omwana wo. Okufuna obwenkanya. Agenda kutabange bonna bataano. Olwo nadda. No. Kati kambubuulira ekino ekintu kimu. Waliwo omukyalo omwe yaŋŋamba. Mistake doesn't solve a mistake. Waliwo omukyalo omwe yaŋŋamba. Douglas abakazi bagenda kukukyawa. Olw'okuba oyogera amazima. Buliriza. Bayirawenza abakyala abasinga okulaba content wange. Bakyala abakulu mu myaka. Yeah. Omanyi lwaki? Kati namalo kizuula. Bino ebintu bino byenjogera tebikolera muwala akyerabako ebbeere, akyerabako skin ekya glowinga, tabanaba muzaalamu, ebyo tebibakolera. Naye omukyala ayise through hell right now, obadde okimanyi abakazi bejjusa nnyo. Hey. Do you know why? The mistakes they chose them to themselves. Abakyala abasinga ku bintu ebibatuukako babyereetera ebitundu 75 ku 100. Mubyereetera. Govanga ku kitonde kye babuulirira okuvanga kya myaka 3 paka emyaka 25 nekigwa mu nsonga. Mwate babuulirira. Batubuulirira. Obuzibu obulungi bwaffe bwe buliwa. Omusajja bw'akola ensobi agiyigiramu. Bw'atagiyigiramu ensi egimusomesa n'agiyiga lwa mpaka. Kati g'obuzibu we buli bwe buno. Gwe bw'okola ensobi oyina ebintu by'ofulumya. Bw'okola ensobi wettira akatale. Oba ategeerekeka. Bw'okola ensobi future oli mukindaringa. Omuwala eyajjamu embuto eziwera. Yinza okusanga wano nga wakajjamu embuto zo nga 10. Musajja tugenda kuwasa nkulabye onyirira ngenda kuwowa amahalo gansabye nga kuwadde. Nkututte ewamu. Tuwaddeyo byonna byonna bituwadde tuzze mbaka. Buli lubuto lwofuna lwe luvaamu. Who is to blame there? Woman. Makamba buulire. Buli kyo zinga bizibu bigala tebiri human. Tabakulyako you chose that. Kamba buulire kino ku kamera. Buli kyokola njagala ontunuulire wano. Buli kyokola gwa amagezi gajje. Nkusaba amagezi kweno point gajje. Buli kyokola mu duniya muno manyi ogenda kikungula. Ate bw'okikungula ogenda kikungula emirundi 7. Ate emirundi egyo 7 bw'oba wasimba obubi ogenda kungula bubi. Mbeegayiridde abaana abawala musige obulungi. Tokola bintu olw'okuba munnanga akola. Ffenna obulumi we tuba tubuulira kirala. Ate tukkiriziganye terayagala muntu ng'ali mbizibu. Okujjako Katonda we naye ye kennyini. Kabe n'ennyoka akwetamwa. Bino ebintu biyinza obutakolera amagezi ssaawa zino olw'okuba olina abakwana 17. Naye kwabo abakwana bakwagala naye tebakwetaaga. Omusajja akwagala akuteeka mu maka ge mbadde sinnakimanyi nti abavubuka tebakyabatwala wa gye basula. Babatwala. Siya omuvubuka akutwala omulemereko. Omwesibeko. Kakiba kitegeeza akwagala bwagazi takwetaaga. Naye nga gwe bakola ebyo gwe magezi gera tegajja kulabuka. Bwe tujja ku pano nga zino tubalabula nti omusajja otayagala bakazi. Let me tell you something. Always and always funa omusajja akulaba beyond a sex object. Kalumamu. Naye amagezi gajja kujja.
funa omusajja akulaba beyond a sex object. Mu abakazi mweteganga sex objects. And that's how we perceive you. Kanchogere ku Chameleone. Buli musajja ajja okukwana. Ayina level kwakuteeka okusinzira ku kyaboze. Engeri gy'oyambadde bw'oti n'omuwala yambadde eri mini. Perception yange kumwebeera ndala kunza aboogereza. Kye kino kye mbabuuza. Mwagala okufumbirwa. Bangi bakubanja baagala okufumbirwa. Weeteeseteese otya nti omusajja bw'ajja asobola okutwala. Ekyo ekibuuzo teri muwala yali akinzizeemu eguno gwaka. Abayina bakizese. Kale kati kabakibuuze nze. Weeteeseteese otya nti omusajja gw'oyagala ideal man wo bw'abazze. Weeteeseteese otya era bikolwa ki by'okoze ebikuleetedde gwe okweteekateeka. I've handled myself well. Segabye. We have seen many people that have handled themselves well. Nenga seko bali usomye. Kati munnange no nali mmanyi. Si buli asomye nti abaana amagezi. Naye wabana amagezi n'ayongerako entegeera ekyuka. Kati kambabuulire omukazi atasomye n'omukazi asomye. Ekibuuzo kye kyandibadde bwe kiti. Omukazi yeeteekateeka atya? Ekibuuzo kye nabadde nsuubira gwe okumbuuza. Nalibadde nkikubuuza, but actually me I think I know what you're trying to mean. Kati omukazi yeeteekateeka bw'ati wa mama dakadaama ali eyo. Omwana omuwala kadama eka abaana bali wano bakadama babivaamu dda. Babivaamu dda naye bannoma bannyina zaabo baba agenda kukolera abaana. Kankubuulire omukazi yenna nga ddala oyo ayaana okubeera mu bufumbo ddala obuggumidde weetaaga ebintu bisatu. Teweetaaga bingi. Weetaaga okubeera omuwulize. Obadde okumanyi n'okubeera omuwulize nakyo kirabo. Banji tebakiina. Si kyangu. Thank you so much. Si butatama nakyo naye si kyangu. At a certain extent si kyangu. Weetaaga okubeera omuwulize. Ekyokubiri ate omuwulize osobola obwetendeka. Ekyokubiri weetaaga okubeera ng'oli mwetowaze. Si bwe bukaka. Njija ebintu ebyo bizibu byonna bye bagamba bizibu. Si byangu. Kubambuuza lwaki okubeera omwetowaze nti olaba embeera ng'ejja n'ovunnama bw'oti n'ekuyitako n'osigalawo. Kizibumu. Olina okubeera omugumiikiriza ennyo nti omuntu gw'ofunye si malayika. Obugumiikiriza nabo babwetendeka. Nomanya nti omanyi leero sente tezifunyikike naye Mukama omanyi ajja kumpa. You go on training yourself. Mwekambabuulire obulamu buno bukweteekateeka. Ngaye banagamba nti ogenda ku institute katugambeewo omukato oba ogenda ku campus baagala points 17 for you to have this particular program. Tiwatuula wansi n'okuba winter. N'ogamba omanyi n'ofuna obubonero bwe buti I need this particular program or this particular course. N'obufumbo nawo bwe buti. Obufumbo si bwa chansi. Obufumbo kweteekateeka. Naye si byangu naye ndowooza in brackets bugumiikiriza bukakamu bwetowaze buwulize. Nati kati abakazi b'ennaku kijja babeera buzibu. Abasinga kye batugambye okuba omusiru. Osiriwalamu. Obyo bigezesebwa mu kaseera kali akazibu omuntu yali kusuubiridde okuvaayo n'okutegeeza. Ate kamba buli eno code. Tetujja kumanya butya bw'oli mugumiikiriza nga tutuuse wali. Kigenda kubeera ddala kizibu nnyo. Nze ndwawo okwogerera ku camera by that neekwekamu. I always go in the cave. Naye oli nalabikanga nnyo mu camera ne banneetamwa. Kuba sibawulira biki bye baagala kuwulira. But the results of this particular matter of Jose Chameleone, Daniela and the children, ebintu mubijje mu camera, settle your problems. Nga bwe mwekwananga ne tuliiyo, musobola n'okujjanjabira nga temuliiyo. They had their programs era nga tetuzimanyi. Abaana mu medication mubapuulingamu mu kino basooke badde wali. Musooke mumala ensonga zammwe. Bino ebintu byangu nnyo mwekambabuulire. Obukakamu nga mukwata ensonga za famire ekintu kikulu. Ne mufuna abantu abakulu ne babalungamya. Si kyangu balabe nga beeyuza. Era nze bwe tubeera mu famire yaffe bwe ndaba omuntu ayogera ennyo tusooka ne tumuleka n'ayogera ne yecca. Mugenda omulaba nga kakkanya tumugamba obadde omaze. Oba okitegeera. Kati mu byabadde ayogera omwo abadde ajja akolera ensobi. Temuzirondamu mumuleka. Ne mu making sure nti how do we get done with this? Abantu kambabuli abasajja b'ennaku zino mubeere abasajja abali solution oriented. Mulekerawo okubeera abanafu. Results zaakyo zivuddeyo omwana abiyingiddemu
naye omwana ate gwe muttira emyaka gyammwe giweddeyo. Chameleone sisuubira takyaweza emyaka 5 emirala ku myaka 4 gaalina gundi ku myaka 4 gaalina yongereko 5 si kye 10 oba kitegeera takyakiweza abantu batono abawezeza ekikumi ate bajjajja nnyo bagiye ekyakatunkuma webale nnyo naye kubira ebiyaga bebekatankira nagambye effeemu ejja n'ebintu bingi obulamu bukendeera buli kaseera obulamu bw'ennaku zino bwa nnyanya life expand y'omusajja omunauganda myaka 43 Chameleone mwali mu kuzannyira mwezi munafuyirize. Thank you so much. Life expand y'omuddugavu egenda ekende especially omunauganda wano. So that is it. Obaka bwange obusembayo this particular thing. Omwana omuwala olina amaanyi agakyuzinga omusajja omutuufu. Ate omusajja omutuufu alabikika. Naye nga tonnaba kukyugamba nti oyagala omusajja omutuufu. Ng'oli mutuufu. Nga tubuddeawo. Omutuufu baali mulabidde ku ki? Nanti kati omuntu abuuza ekibuuzo eyo alina sooka kwekuba mu ttooki. Ye mutuufu. Okay. Bw'onooba omutuufu ajja kujja. Kati nansa zaffe tozibawadde. Kubanga nze sinze. Bw'oliza oli alaba. Bw'oli mutuufu. Nanti naye alaba yeekube mu ttooki. Tugeze ndi mutuufu ndi mukakamu. I'm decent. I can handle matters. Ndina okuzaala nzaala. Okimanyi ne bwe nannyonnyera ekintu kino obudde ne busulawo. Teyajja kusobola kukitegeera okuggyako nga weekube mu ttooki. Nja kumanya nti oli mwerufu. Ng'obedde oli mwerufu munda mu ggwe. Okitegeera. Bangi nnyo pretending okubeera nga tebali. Kisooka ku ggwe. Kebe ne famire esooka ku ggwe. Tika tukitandike. Bw'oba munda ate abakazi bwereetera nnyo traumas ennyingi bambi obulamu butandise obbakaluubiriza. Bigenda kaluba mu maaso awo. Tubolaba abakazi kati mutandise okuyiga bye bayita bi ice. Munywa shisha ng'abawendule. Omwenge mugunywa musinga n'abaaguyiisa. Oba okitegeera. Bingi bye mugezaako coveringa because of traumas. Ate nga bingi bikyajja bikyabakuba. Mwana omuwala aliyeyo ebizibu bikyajja gakyali mabaga gwe tuula wansi kalira. Kola byonna by'okola bizaawo tojja kuziraba. Byebyo ebigambo byange. Tiisa. Tewali buzibu bitusanga wano. Thank you so much for viewing us for today. Badde ne Mwami Douglas ku nsonga za family matters, marriage. Naye ebyo bibadde bigambo bye. Disclaimer. Ezo views eyo ndowooza ye. Oli wadde mbobirondamu ebirungi by'otayagala n'obirekawo cause you choose what to take. Naye mbulirire tefa yonna. Thank you so much for everything, for viewing, for liking. Have a blessed day. Happy New Year. Merry Christmas. Bye.